bingi ekati empiira egyebiri gye twakakuba ekyomudiriŋŋanwa gye tulaga nti kati fe tukulembedde ekimeeza era otwagenda mu betting committee tugenda givaamu kati ebiva mu NUP biraga nti kati ku kimeeza waggulu kafeemu ono gwe tuli naye mu studio ekya NUP kati akiri waggulu kati yakituddeko waggulu kati tulinda ebinaavaayo baba musesetula najja mu namba 2 ne kati nga kafeemu mu namba 1 ku kimeeza ekya Nobu okufuna kaadi ya kimanya kabonera ku bakansala kikola meya kati yakituddeko waggulu nga Uganda Credits tulindirira Kafeero neyanza sebo Mr. Frank olw'omukisa guno n'abakulu bwenna abali mu studio mbalamusizza naye njagala okusooka okujjukiza abatuuliriza ffenna nti waliwo enkola oba ennono enkola y'ebibiina okukolera ebibiina oba okukolera ebyobufuzi mu mbeera y'ebibiina. So Mr. Frank nkutegeeza nti woba osazeewo okwegatta ku kibiina kyonna oba olina okubeera omuwulize eri ekibiina kyo. Kyakubiri nti mubeeramu ennono y'okuta n'okukwata okusinziira ebyobufuzi byammwe ebigendererwa bye muba muyina mu budde obwo. Olambise bulungi nti nasooka kujja ku kifo ky'obwa City Councillor kyali kituufu ate nenvuganyaako munda mu kamyufu ne ku ky'obwa Division Mayor bwe butuukidde obudde buno nga naddayo ku kifo ky'obwa City Councillor. Sebo eyo nno kiraga obugunjufu obuli mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform si kweraga lyanyi nti bwe mba sinze tewateekeddwa kuba ki mulala. Mu NUP tugamba nti yes oyinza okuba ng'olina obusobozi naye ng'olina omunnakukirako asobola okutekinga over ku kifo ky'oba ovuganyizaako. Weekend ewedde twabadde mu vetting era twabadde mu bantu nga 1500 ababadde awo waggulu ku social center baali basobamu 1500 kudda waggulu. Ekyo nno kiraga amaanyi aga NUP era mbadde mpuliriza Ssaalongo ono ng'alina ebirowoozo ebirungi naye lwakubanga gyagwa era kyemmanyi we tunaawetera ekkoona sebo otandika okulowooza olabe watuufu woolina okukola woolina okugwa kubanga bw'otunuulira ebigambo byayogeddeko bagamba semanyi gamayute bw'okwata kulirye nga woloma kaaba munnaye ekyo oyinza okuba okirabye muganda wange naye ffe ebintu tuze tubiyitamu akujjukizeko mu kalulu k'abavubuka muyinza okuba mwatuulanga eyo nga mututemera empenda kati ssebo gye mwatuulanga ofiisi oba emivule tebaagitema nammwe we bakutuulidde ne bakulaba nga bakutemera empenda naye tukkiriza ne tugamba nti ekikyamu kiba kikyamu so si kwani akikoze oba kikoleddwa kwani. Singa tufuna omutima ogwo oguvumirira ekikyamu nti kikyamu n'ekituufu kibeere kituufu nsuubira embeera nga bweti gy'olimu n'eya banna abalala tuyinza okugifuula olufumo mu byobufuzi byaffe. Dr. Kafeero ekibuuzo kyange ekirala okubeetinga okuwedde mu kaluwano akawedde aka NUP baali basunsula waliwo muganda wange Andrew Kabula Soke yajja okubuganya wano mu Nyendo Mukungwe. Abakulu abamu abaali ku pano njagala ampuliriza Wilson yakandukana nga munamule yalokawuli n'abatuuliza bali bamubuuza ebibuuzo ebyamujjako gamugamba taatawo yali wa DP n'akyuka n'agenda mu NRM gwe ekyo okakasa otya olukiiko nti gwe tokyuke. Bibuuzo abakulu aba NUP bye babuuza Andrew Kabula Soke ng'ajja kuba meya wa Nyendo Mukungwe era finally nga bayita ku kyakitaawe omugenzi Kabula Soke yali division meya wa Nyendo ebiseera ebyo Nyendo Senyange ekyayitibwa era Andrew kyamunyiriza nnyo nti bamujjukiza ne kitaawe yafa. Muganda Kafeero ono taata we kansala kya Mwimbo Ward ofe nondera nange ate bwenzaalibwa y'omu ku kibinja ekyagenda ne Dr. Bedi Bwanika nga ye muzeeyi nakirabyeko ne wano mu kulonda bali jesitwa muto wange David Kintu jesitwa wa NUP mu kimanya kabonera bwe bali bamulonda ebimu ku bye bali bamukubira nga bamugamba nti oyo temumulonda muganda wa Bwekumbule munamawulire abeera ne baakasolo
ne basekandi ebimu binawulira mwami Kafeero ndaba nti ogenda kikola otya wakati mu kunoonya obulunga mu kibiina kyammwe mwina abantu abakyalina endowooza eyo ndi bwe kumbule wabanga ndi FDC nga bwendi nti ate muto wange kintu registra oli ateekawo omuziziko nti tumukkiriza abeera ne bwekumbule abeera ne minisita Kasolo owe n'aleemu nga ye point gyawa ate aba oli awamu mu kibiina kyammwe oli n'agigula ekyogera kikola otya mwami Kafeero kakati mu byobufuzi bijjuddemu pokopoko ate buli muntu mu byobufuzi abizanya bubwe waliwo abantu bangi ababeera ne bullying nja muyita bullying w'ebyobufuzi obudde buno olese ku kiri kanzitaanye ensi oba oli awo abali eyo basobole okugoberera tutegeere bulungi oyogedde ku nsonga ya muzeeyi wange Charles era nga rather a kansala wa Kyamuyimbwa Award ku lukiiko lwa division muzeeyi taata yagenda mu lukiiko lwa kanso ku kadi ya NUP era obudde buno ye kansala wa Kyamuyimbwa Award ku kadi ya NUP kati ababibungeesa nti yagenda mu kibinja ky'aba Dr. Bedi Bwanika simanyi kye bakola ki simanyi mawulire gye bagajja kyekiri kyekugaya nti bullying w'ebyobufuzi ebyobufuzi by'omulundi guno nonno bisukkakaawo omuntu alowooza nti ajja kufunira akalulu mu kkonjera mu kuleeta obusongasonga obutono tuli mu nsonga nnene twagala kukola bukulembeze bannamasaka baganyulwe mu bukulembeze obw'abaana baabwe enzaalwa kubanga no Masaka tumuyinako emigabo mwe tuzaalidde littaka kwe tuli ate era kwe bagenda okutuziika kakati obudde buno n'ebibira byonna byogera nti w'omala internal process waliyo external process erimu ki external process mwe muli okutuukirira ONRM ne musaba akalulu mwe muli okutuukirira owa FDC owa DF ne mumatiza jewa kakati gwe wonsanga ne Franka nga ntudde tunyumya nkola strategy tuyina ettabi mu NUP erya kunga mwe tukungira its mobilization kukunga teri kibiina kikula nga tekigaseeko bantu NUP yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu 22 naye erimu abantu abamaze mu byobufuzi okumala emyaka emeka 2 emabega nga mwe bali mu NUP naye nga babadde mu byobufuzi emyaka 2 emabega sebo balina mu bibiina gye baava kati kitegeeza nti ffe nga NUP tetunatuuka kuzaala baana baffe abo abawezezza emyaka 18 oba sinakindi nga nange ndi omu kwabo abaasooka okufuna membership ez'ekibiina nga NUP ffe tujja okweyita abaana ab'NUP naye ate tulinayo abantu ababadde mu byobufuzi abamu babadde ba DP aba FDC ne NRM naye nga bajja nga tutambuza ensonga kakati oyo nze sebo muyita bullying era ebyo bigambo by'abafeeriya mu byabufuzi omuntu ng'olina ekiruubirirwa ekinene ate oba ne mu kibiina kyaffe batugamba genda okuyege mu kibiina ne wabweru w'ekibiina era bannaffe abali abazannya ebyobufuzi nga bo bamanyi balina kusiba luggi tebalina kukkiriza nkambi ndala n'abyabufuzi balala kujja mu kibiina kikyamu kozi gye tuliko twetaaga bantu era ndowooza ompulidde nga ngamba Mr. Pakis olw'omutandise njagala mukwata ettenda mukuyege n'obwa RD survey ajje tukole emirimu kubanga tukimanyi bulungi nti 2026 oba oli awo ayinza okubeera ng'ali eno ewaffe gye tuli ate ng'alina ekifo ekirungi oba oli awo ekisava mweyegazanyiza Kafeero mu dakiika 2 biki bannakimanya kabona bye bakusuubira musinga Mukama Katonda akusobozesa NUP neekuwa neyanziza nnyo ssebo bw'otunuulira kimanya kabonero alina emiruka 11 ebyalo biri 83 tulinayo ebyalo ebyakabonera waffe oli emiruka gyaffe egyo giri emiruka 8 then tulinayo n'emiruka gyaffe 3 giri 2 n'ogumu ogwava ku disitulikiti y'e Lwengo oguli oluyiwera byebino byensuubira okukolera abantu bange nkimanyi bulungi nti ebizibu ebiri mu miruka egyo tebifaanagana bw'onajja n'otunuulira kimanya kabonera ow'ekibuga tulinamu ebizibu okutandikira ddala ku
drainage system enfu bw'oyita mu Kimanya Ssebeyo gye banzaala era gye banziika oyinza okutunuulira ne pulaani ezaakolebwa ziyinza okuba zaali nsobi z'abali naye tekinabeera too late ebintu bino kubikola ki kubitereeza ng'ate ebintu ebimu birina kutereezebwa mu kanso. Tulina okurobingira abantu baffe. Tukimanyi bulungi nti site tugenda kuweza emyaka 5 nga batuwadde site. Bw'otunuulira Masaka site ekyali nto abagikulembedde balina we bagitadde ewatali wabi wogerageranya ku site endala naye ate tukkiriza nti tugenda kugyongera okugisitula tutuukirize tageti y'abannamasaka gye baagala okweyagalira mu kibuga kyabwe. Tweyanza nnyo Dr. Kafeero atuwuliriza oli ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja programu kyoto ky'abataka mu Myansonga nze muzzukulu wa Nakire.